Mpola. Okubona omutima omulungi okwagaliza ekizibu nnyo okusanga abayimbi b'ennaku zino okubanga baagala abayimbi bannaawe. Omukulu ali Eniskini director wa Family Forest tukwebaza okubanga olina omutima ogwagala abayimbi banno naddala abo abantu balowooza nti bagwamu ekintu ekyo kizibu nnyo okusanga omuyimbi asingawo abasitame yali ku top nga ali Eniskini kubanga kikiriza egale ali Eniskini kati ye number 1 wa Uganda. Oba gwe Kamiliyoni oba gwe Bebekulu olina okukkiriza nti Katonda oba akuwadde feva nga gwe bwe yagikuwako edda olina okukkiriza nti ali Eniskini kati ye mukulembezeewo. Naye omuntu okubeera ku top nga w'amaanyi nnyo bw'ati n'agamba nti naye muganda wange Diana Nalubega naye muganda wange Rocky Giant ninayo saabayimbi Clever gye kuba Clever gye nze ye muntu asingira okuyimba niyo talent omuntu alina talent entuufu naye nga bamanya ebintu by'ensi ti Katonda bw'abiwala si bwe bikola ki bwe bibeera. Era bonna bannayuganda mbakubiriza okubanga temulekeranga awo kutubeererawo nakubanga tubeererawo omuntu naddala ono omuntu waffe atufaanana kubanga imagi ya Ali Eniskini yeguyenze bajjo yegwe ow'amawulire yegwe ali mu ofiisi. Imagi ya Clever gye yegwe ow'amawulire tulina njawulo just wawukana bwawukanye nti Ali alina amasanyalaze Clever gye alina amasanyalaze. Tubaliriza ku lunaku lwa konsatenti kino ekyotooto kyali kya Clever gye yangamba Yesu yamulaga ng'alina okuba ku kifo ekisinga obunene mu ggwanga era Yesu n'asalawo n'amuwa ekirooto ky'essibo ogenda kuba venue esinga obunene bagiyita KCCA ground eri between Huma ne Game opposite Philip Omondi Stadium ekifo kiri kuyika 8 tewali agenda kwenyiga kubanga twakola mistake n'okupapa kitwakola ku Freedom City nti mutwale ekituufu nti Ali Eniskini tebamulabako. Abantu abalaba Ali Eniskini batono nnyo era singa bannayuganda mwali mu appreciating likodi ya Ali Eniskini mwali kibayika Guinness Books of Record kwayo likodi yajja mu nsi simanyi wali waliddamu okugimenya because Clever gye yagenda okimenya mu linnya lya Yesu because nze bukyanga ntegeka bivulu nalina muganda wange Abitex tetulanga ku bantu mitwalo 10 gidda waka kakati Clever gye ennaku z'omwezi nga 4 ogw'omunaana agenda kubeera Lugogo KCCA ground opposite Philip Omondi Stadium. Ennaku z'omwezi nga 5 agenda kubeera Mukono Colin Hotel. Ennaku z'omwezi nga 6 agenda kubeera Ero Beach Entebbe. Era nga yaŋŋamba ekirooto kye awerekeddwako Family Forest Boss Ali Eniskini. Nsooka ddala okwebaza Ali Eniskini bino sibyogera kumuwaana nti waalize mumanyi bannayuganda ndi open ate kintu tukikola hivyo kutegeeza enjawulo. Ebyo ddala Ali Eniskini aliri ayagala Clever gye ate ne Clever gye mwebaza okwagala Ali Eniskini. Ujukira akasimu ko wankubira ekiro nga tututteko out katamisinga ennyonyi ye Dubai nange nebaza Yesu nemusiga era Clever yaŋŋamba nti mu bulamu bwajjo kizibu ofuna muganda we naŋŋamba Ali Eniskini muntu bana depression zaffe ng'abantu Clever ayise mu frustrations nyingi osanga omwana nga Diana Nalubega tomuvuma muzze mwesunga naddala ng'olina wooli musika ku mukono ekyokozesa konsati ya Clever gye kulaba nga buli muntu aweddemu essuubi tukuzaamu essuubi nti naawe osobola okukikola kuba Clever gye talina njawulo naawe wabula kyakusingako nti alina eddoboozi eddungi alina ennyimba eddungi ate akkiriza Yesu si bwe kiri kati sigenda kulandagga nnyo kwasinza omwogezi w'olunaku ngenda banjulira abayimbi baffe bano tebeetaga kwanjula ngenda kubanjulira abayimbi baffe bwe tulina mu Fango Forest njagala ensi bamanye Fango ni Forest ensi bamanye tubatandika saidi eri maama wange ojja tuyamba otunako mu kamera otubuulire okola nga ali mu Fango kuba Fango lina nyini mukolo nze ndi mutegesi ndi kiyenje buyenje omukolo gwa Fango bakuyitani mama amanya ni biboziba Shamike era nga ndi Family Forest Shamike go ali under Cats management ya Cats yeah ali under Cats kwezudde no jawa tu ono yetaka kwanjira ye muyimbi wange bayide bana Uganda abantu bakola champion gudo mmanyi nze ngobeera abantu munsi ngobeera champion gudo ngobeera Shadrack Kasubi Biata ne Alpha tanywa bobe kulo lasa mu mpira kati champion gudo ye muyimbi wange sagala amukwata kala bali bakola loki zendi gitegeka ngabe neso ya Clever gye myaka ebiri ali awo wakati ye president wa Fango Forest number 1 wa Uganda president w'enkwacho idizata wali waganya okujotola mawuli litaki otokoze eki weda woliawo wakoze bubi kati ondoseba ina ebitiibwa bannayuganda kyenjagala banyonyeramu tulina emikolo ebiri guno omwaka esooka ye concert ya Clever gye nga Lugogo ako kajja kuba kasiki kankwacho
kubanga nange kennyini ndi wano simanyi nkwatyo tekitegeeza simanyi alien gyekigaba nkwatyo bagala kola kampani ya Orbit simayirungi mwemukindabulitinga manyi waba amawulire temumanyi kibayita enkwatyo nze nkifunamu miningi nyingi nti tuyinza okuba nga tugenda kulaba ku bazungu letolabangako tuyinza okuba nga tugenda kulaba ku butonde bw'ensi wa green kubanga Uganda is a part of Africa kyovalaga bakiteeka mu kibira enkwatyo tuyinza okuba nga tugenda kulambula ku mazzi g'ebuloba tuyinza okuba nga tugenda kulya ku kyennyanja nga kiramu nga kibuuka okiraba kanange kiri mu nkwatyo nga bajjo kyaddemu okuyiga fango ne president ajja kunyonyera enkwatyo kiki naye nga tusooka wakireva janganya nga 27 tuli mu nkwatyo ate ng'enkwatyo eyo mugisigire products zingi ezijja okuva mu nkwatyo enkwatyo ayinza president ayinza okunyiga n'agamba akati bannayuganda mumanyi nkoze box abaziyita nkwatyo temuzigule kyemugamba president ayinza okunyiga n'agamba kati bannayuganda mumanyi nkoze Orbit gwe mujja okulya nga gwe mamuyita ki nkoze ekyokulya bakiyita ki kubanga rights zonna ziri under fangoni president bannayuganda gatugaziye bigger picture tuvenga mubuno obuvuluvulu naye njaga tuve nekifaananyi ekinene kati alien era nebaza bannamawulire mwena abali wano benayogeddeko namwe mwaŋambye temulina buzibu na alien nasanyuse nebaza kini kanisa kakwebaza ku TV ngo oli live gyetwabadde naawe ne meeting n'ogamba tulina buzibu ku alien era abadde bamukuba n'abastoping naye ng'ate tosobola kustopinga idea katonda gyaleese warange bajjayogera ndo mawulire simanyi alien gyeyava nange mwesibyeko bwesibi nga mulaba mawulire sagala balimba simanyi nange nalaba kintu kyaveere ekigwa ekitufuukira alinga yakobo kuluguna agwa pu kakati olowooza nti oleyo tosobola okusuula omuntu gw'otaleeta era bannayuganda mwena abaga nti ali etumuwadde emyezi 3 simanyi alina tali atayina malala kyogamba omulangira suuna ekyamusula gaali malala ekyasula wakko gaali malala ate naye wagwa nnyo omusinga kakati bonna abeekwata ku suuna bonna baagwa kubanga n'omulala yadduse yagenza South Africa yagenzo namulebe nabakadde kakati bannayuganda bonna mwena tuve ku mulala tumanyi olumu musaagamu mbanjulira Kireva gye omugole w'olunaku ono nga ye Metroni bwe tuba tugeze mu byambaga ono ye mugole wa 4 ogw'omunaana okesisi ground Metroni we ye president we fangoni president ye alien ski wakati walinawo omuyimbi wange yanyimbiranga nnyo naye nsokera ddala okwebaza president wa fangoni forest alien ski okuwagala ebitone nga bino kubanga ali mu kulizarekitinga kyeki mu Luganda abamawulire mwasoma kyeki ali mu kulizarekitinga liyo talent agera tuwonya kibayita bubblegum music olinaku 3 bababwa mubawulira esijja kugira manyi kakati tosobola kugira talent ya ddala nalubega ddala ng'oli muzadde ddala ng'olina calling yakatonda nga yakuyita kutereeza ensi kubanga aliens mutwala ng'omutume nga katonda baba yakutuma tosobola kuleka talent ya muwala ono yona omu ku bawala abaali basinga okuyimba ate bannayuganda mulekerengawo okusayira abantu omusango kulyaga nti Kireva gye amalala ge gamusula simanyi ddala nalubega amalala ge gamusula teri muntu atalina weakness nange mungamba nvumanyi naye lwaki mungoberera because ndiriyo kakati ddala nalubega aba yakola ensobi Kireva gye baba yakola ensobi omuntu akula n'ayiga kumwe mwena abasayira abantu omusango abamu mulina babbi abamu mulina batemu abamu mukwana baka abasajja abamu muli balogo abamu muli bafere mubba abantu naye teri abasayira musango bannayuganda tulekerawo okusayira bannaffe omusango tukomyewo okwagala kuli naddala ffe abantu abanyigiriza babagamba nti fe tuli bawansi tube nga tuli omuntu omu ati tusapootinge ddala nalubega bajja musapootinge Kireva gye mumugera mulaga omukwano nga alien sikini gwamulaze Yesu yayita mu alien sikini okuzaamu Kireva gye suubi n'agamba nti bajjo jangu okiseeseebiye kubanga simanyi gange nze ekingoosakosa kya Kireva gye nga tugyeko ebirala byonna njagala kulaga gwanda bakulayivu naawe osobola njagala kulaga gwanda bakulayivu katonda baleese tayimuyo teraiza disitopinga njagala kulaga nti Kireva gye ne logika yali mu kintu kino tugenza abantu abasinga mugamba ogufunga gunene naye nga nabalaga nti awali katonda mujja kujjuza obufu obwo kubanga simanyi gange simanyi gakulanga wabula manyi ga katonda sobola kwegulumiza mu kamera nti nakyensobola kuba n'okufuna ebifo olubadde lutabu munnaffe oli wa tishaati yateekateekayo dasente nabuukinga buukinga ennaku naye twamuwangudde awali katonda tewali Kireva kati genda kutandika wano nga ddala nalubega yagenda osooka okwogera kwa pulezidenti yasembayo omukolo yaggalawo omukolo onanyini omugole yajja okuddako pulezidenti aggalewo omukolo munaa mulina ebibuuzo mubuuze oba mulina kimubuuza promota mubuuze naye nga bannayuganda gye gatukulembeze tebayita wano laavu mulina omukisa nti mulina omwana alien sikini abategera luli temumulwanyisa mufutya okumulwanyisa mufule mukwano gwammwe ono omusajja tusobola mukola mu factory mu Uganda naye temukimanyi ekitusubye mu bwavu ndowooza nafuna bwongo namirogo tuli balogo buli olaba omuntu ng'akuyiseeko olaba nga atutte sente zo si buli omuntu bamutonda kubonaabona katonda ayinza okuba wadde alien sikini feva bugera naawe ofukamire ku mavidios aba osinze akufuula alien sikini oba Kireva gye omuyimbi wange gera nalubega buuza ku bannayuganda olwo babuuze nekitozaako akole